Eddoboozi bampita Shadik Smith ng'olwaleero tusinzidde mu ghetto z'Kalwere nga gye tugenda okuba tusinzira tubaweereza tugenda kugezeeko mu ghetto z'Kalwere okulaba muno bantu mbeera ki gye bayitamu mu biseera bino eby'okubaamu nno twekuuma nnyo twetegekera nnyo n'okubaamu nno tufaayo nnyo eri obulamu bwaffe olw'oluvannyuma lw'akalwadde kano akazze ekirwadde ekyazze okuba nga kikwaki tuyingamu. So nine Kabaka Lawrence okuba nga tutuusako ebifaananyi ebirungi ebiti leero akoze ku kyentambula bamuyita Musiraamu yatuvuze okulaba muno atuusa mu ghetto z'Kalwere so ng'embeera bw'ogiraba mbeera ya mugetteko mbeera ya bicafu ya myala naye ngenda kwanjagako n'abantu abamu bagezeeko tuwulira bo embeera ebayise etya mu sayidi z'eno Kalwere ekirwadde kino bakyetegekedde batya era bagenda kulaba batya nti no bakirwanisa oba bagenda kulaba batya muno they prevent okubanga tebafuna kirwadde kino ekyasazeeko mu nsi yonna so neyungako ku lugendo lwange olunaku olwaleero tulabe bo embeera bagiraba batya ate oluvannyuma tujja kuba tugenda mu maaso. Twakyaddeko mu ghetto z'e Kalwere era nga tugezaako okulaba abantu b'embeera ebayise etya obulamu babukuuma batya era babeerawo batya mu sayidi z'eno e Kalwere. Munzikirize essaawa zino zennyini okuva balaza eri gye twatandikidde mpaka wano ennyini nsanze omukyala bamuyita Maama Shakira era agenda kubatwogerako naye atubuulire ye amaze eno bbanga ki e Kalwere yajjayo atya embeera giraba atya era akoze atya okulaba muno yeekuuma ye n'abaana be okulaba muno obulwadde buno obwatugwiridde ekirwadde kino ekyatugwiridde tekibaako ngeri gyekikola ki gye kimukosaamu ye ne famire ye. Kwaniriza maama. Kale sebo. Osiibye otya? Bulungi sebo nawe osiibye otya? Bulungi soka weyanjule kuba kulaba. Amanya gange nze Asha Kasimu. Nga mbeera Kalwere. Linda nga tetunatuuka awo abasinga bakumanyi ngaani wano ku kyalo? Bamanyi nga Mamishinayira. Mamishinayira omaze wano ebbanga ki eno e Kalwere? Myaka 3. Myaka 3. That means wajjawo mwaka gwa 2018. Yego. Embeera y'omu Kalwere nebadde kuyisa etya? Embeera si nnungi bulungi kubanga tuli myala tuli mazzi. Somoozebwa ki oba kunyigirizibwa ki kwe musinga osanga eno e Kalwere nga gwe amaze emyaka 3? Bucaafu bungi n'omugotteko mungi. Obucaafu otegeeza ku myala butagiyonja otegeeza ku suweegi? Ne suweegi mungi wabotoka tebamugira n'abantu bennyini bayiwa bimyala. Ensonga eno mugikoledde ki nga mwababeera abatuuze b'eno? Twogerako eri bakyeyamaani ne tukolako ekisaanidde. Kyamaani w'ekifo kino y'ani? Ye Kibuuka. Kyamaani Kibuuka. Amazeeko bbanga ki ku bukulembeze? Yakagendako mu mwaka oguwedde. Naye ye nga kyamaani alina kyakozeewo ku nsonga zammwe ezibanyigiriza? Ezazzaako okukolako kuba abantu be b'emputtu. Kyogamba eno mwinayo abantu b'emputtu? Tebawulira bamputtu. Tebawulira mu ngeri ki? Kikyotegeeza mu tebawulira? Kale babagamba okukola omulongoose emyala mukole mutya naye tebawulira. So gwe ng'omu Maama Shinaira ogezezzaako okulaba muno ebintu ne babagambye okukola gw'obikoze ng'omuntu? Ngezezzaako okukola byenkola. Nga ki kyokoze? Oseka oba ng'abatuuze bakusekerera kiki? Ngezezzaako okulongoosa ogogola emyala. Kangeze singa ali mukulembeze wa kitundu kino ki kyogamba nti ekyo nze kinatandikiddeko okukola? Aseegomba bukulembeze. Ke tugambe bugambi kale nga kibaddewo ne bakuwa obwannaabakyala? Saagala. Oba ggomu ku bacaafu? Seegomba. Kale tukyali mu ghetto z'omu Kalwere njogerako n'omu ku bakyala bamazeewo emyaka agindaba 3 era nga gezaako tubuulira embeera nga bweri eno mu ghetto z'omu Kalwere ababeerawo batya beekuumye
beekuumye batya tusobole okulaba mbuno ekirwadde kino ekyatulumbye mu ggwanga Uganda oba mu Africa oba ne mu nsi yonna tugezaako okulaba muno tekikwata bantu banjawulo abasinga mubeere ne mugamba obulamu bulungi ne tutamanya ate abali eno mu ghetto bo bakoze batya okulaba nti nno obulwadde buno bakola ki babwewala so n'olw'ensonga eyo nkyagana ne Mama Shinaira. Mama Shinaira okola mulimu ki? Nkola mu dduuka. Dduuka otunda biki? Bintu bya bulijjo sabbuuni sukali. Omukulembeze w'eggwanga byayogedde ku kirwadde engeri y'okwekuuma mu bulwadde buno babiwulidde? Nabuwulidde. Ku dduuka lyo olina kye wataddewo kyonna okweziyiza obulwadde buno? Era kunaaba bunaabi mazzi mu ngalo. Wataddewo kyokka? Sabbuuni bamutaddewo? Kambuzeemu kati gwe ng'abadde amaze n'ebbanga eddene oli mufumbo? Ate abaana? Bali. So tata we ataliwo? Kale sijja kugendayo nkola feesi ekyuse bireka tebikuyisa bulungi katusigale wali ku kirwadde kati abeeno mukoze mutya abaana bo abeeno bakyasoma Kalere? Ate basoma. Amasomero bagaggaddewo neno? Nayo bagaggadde. Kino kyakuyisizza kikyaggwe ng'omuzadde adde oluusi oba wakasasula akasente wadde akatwala abaana ku masomero? Era obeera tolina kyakkola kuba omukulembeze ye yasazeewo. So abaana bakomyewo ewaka olina engeri yonna gye wakozeemu okulaba muno beetangira ekirwadde kino? Kwetangira abamu tebaliiwo bali mu byalo. Abaana basindise mu byalo? Olowooza mu byalo yewali seefu? Yewali seefu. Olowooza lwaki wasazeewo basindika mu byalo n'ogaasigenda kusigala nabo wano e Kalere badde babeera ebbanga lyonna? Anti wanene waliwo omugotteko mungi. Ate nga mukulembeze agambye omugotteko mubi? Ate gwe nga wasigadde maama waabwe? Ototya mugotteko? So magezi ki g'otaddewo okulaba mbuno weewala ekirwadde kino gwe nga maama erinnya eryo? Shinaira. Magezi ki oba bukodyo ki bw'otaddewo okulaba muno weetangira ekirwadde kino? Amagezi g'osobola era okuteekawo muntu kunaaba mu ngalo ne sabbuuni kyekyo tewali kirala era kye tusobola kukola. Kunaaba mu ngalo, okwewala muntu mmukwatako, okwewala kwetakula mu nnyindo, okwata mu maaso kyekyo. Naye ndabyeko wano ko ku muwala w'omuye nga simulabeko kano kantu ke bateeka ku mumwa. Nanti bwe tuteeka ku mumwa bwennyini era ssente tewali. So mulanga kigookubira gavumenti mu budde nga buno mu kaseera nga kano? Gavumenti weebeera esobola etugabireyo obuntu bwe tuteeka ku nnyindo, giraavu ze twambala byebyo. Kati nga ggwe omukozi w'akaduuka atunda akaduuka KCCA terina ngeri gyekukosezzaamu eno oba biki bibuzibu ki bw'osanga mu dduuka lyo mu kutunda edduuka lyo? Ekosezzaamu katonotono kubanga ebintu byewanise waggulu, omunnyo gwa bbeeyi, sukaali, bintu bya bbeeyi n'akawunga ka bbeeyi kati n'omuceere. Bo bakasitoma bakyajja? Bajja naye ng'ebintu bya bbeeyi byewanise. So kati bakasitoma beeyongeddemukko oba bakendeddemukko according ku luli ekirwadde kyali tekinnajja ne kati nga kizze? Abantu okendeera. Oba okweyongera ku dduuka ogula ebintu? Abantu abamu baagenze ne mu byalo batonotono abali mu bibuga naye nga bagulayo naye ebintu bya bbeeyi. Kannammwe abakola amaduuka batunda amaduuka musasula emisolo? Tusasula. Omusolo musasulanga gwa ssente mmeka? Omwaka giyinza obbeera emitwalo 18 ku 9 awo. Kati olwo baali ba KCCA ogambye KCCA erina engeri gyekosaamu omwate kugalangawo okukola ogwo omwala gwenda amaaso g'edduuka lyo? Kale kati nga twagala omaliriza bubaka ki bw'olina eri abazadde n'abaana n'abantu ab'omuKalere? Obubaka bwe nnina just era kweyonja tusobole okwekuuma obulwadde naye ng'ebisigadde Katonda yasobola okukuuma. Osaba ddiini ki? Ndi musiraamu. Sokontoleramu sala gundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale siibula bakulaba.
mbasiibudde mwenna abandaba nga mbakuumira okweyonja okunaaba engalo kyekyo. Kale tweyanza nnyo Mama Shinaira. Kale tukyagenda mu maaso era nga nkyali eno Kalere mbadde njogerako ne Mama Shinaira abalina omu ku bakyala aba business woman okabasangibwa ene Kalere mu ghetto oba mu ngotteko ze Kalere era nga nja kuba njogerako n'abantu abalala bangi nnyo towerabira muno ali mabega wa kamera bamuyita Sir Lawrence ate nga yakoze ku byentambula yafeero bamuyita Musiramu yatuvuze okulaba mutuuka side zeno nitwagala tulaba abantu beno bo mu maka gaabwe mu business zaabwe bakoze bate okulaba muno beetangira obulwadde buno oba ekirwadde kino ekyatulumbye kiddeka busa ekitamunategeerako mayitire gaakyo gye kyavudde oba eddagala lyakyo anyway tukyagenda mu maaso amanya n'eddoboozi bampita Shadik Smith tovaawo.